ndise wano n'agamba nti President mu Democratic Republic of Congo kyaddaaki yamaze okulangirirwa omupya mbw abamu ne bajaganya nga kimezezza okwenjala abalala ne babuusa ku munga ku nguvu abandi ne basitula abiri nga nkazalujja mbw abasinga ne bagamba nti weewaawo nga bw'onoolaba mu The Daily Monitor bibino wano ojja biraba bakuleetedde ebigambo ebirala nibigamba nti President nti wuno eyalondeddwa yasinkanako President Yoweri Museveni ng'okulonda tekunnabaawo. Felix Tshisekedi wuno ojja kumulaba wano n'abaludde oluvuganya gavumenti baabano wano kigambibwa nti basinkanako President Yoweri Museveni ne balabako ensonga ze bakubaganyako ebirowoozo. Labayo ebifaananyi bibino ku muguukiriro gw'olupapula luno oluyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor akuwandiikiddeyo n'amawulire amalala wano. Awandiise n'agamba nti ekirwadde ekya kolera kyabaguse mu kibuga Kampala. Baleese wano ebimu ku bifaananyi ebikulaga embeera nga mulimu ne minisita avunaanyizibwa ku byobulamu ebisookerwako Joyce Moruku baabadde baliko bye balambula okwetoolola ekibuga Kampala ne balaba amazzi agamu nga gateese nga ga lubigi ge bagamba nti olaba agasiikuuse nga waliwo bannabusira abaagayiseemu. Omwana wuno wa myaka 10 egy'obukulu, omwana omuwala yafudde. Naye yafudde olwabino bibafumita amatu bateekemu obuuma bibagamba ebya pisto. Ojja bisanga wano olwaliro mu lupapula luno kyalite agwekyo ojja kumulaba wano omuwala wa Maureen Achai ne kitaawe wuno naye ojja kubalaba wano. Naye omwana yaserengese ekalannamu nti okutu bwe baakufumita ye yabadde entandikwa y'okufa kwe. Kati nno ojja kulaba wano waliwo n'abakugu abalala balina be bajja bannyonnyola baga nti abazadde b'ennaku zino abamu nabo tebawulira. Mbwe abamu bwe babagambako ng'ombuli agamba nti omwana omanyi kati guno gwe mulembe. Omwana nga bamukkira nga bamuwa omuggula amatu gonna ebiddirira ebimu ku byo biyinza okuba nga bye bino. Muno mu lupapula luno mwogenda okusanga ate amawulire amalala gaagano wano. Ono awandiise n'agamba nti baabano abavunaanibwa emisango egy'okulya mu nsi olukwe nga bavunaanibwa ku nsonga za Arua naye nga bali ggulu mu kkooti y'eggulu mu bukiikakkono bw'eggwanga baagala Ssaabalamuzi abayingira mu nsonga zaabwe. Bwe byakomawo enkyakomawo eggulo bibafuukidde agennya n'aganywebwa omuwangaazi. Ne balaba ne bagamba nti banaalaba obuweya bwe bagwa ku magulu. Ojja bisanga muno mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Ensonga Makerere University kwe yasinziira okugoba abakozi abawerera ddala 45 yiino wano. Ojja kulaba n'amannya gaabwe n'ensonga ez'abagobya zonna bazireese wano. Okubaganya ebirowoozo ku nnongoosereza mu tteeka eriwo ekibonerezo oba omuntu awanikibwa ekkalabu oba nedda mbwe abamu ku babaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga byabatabudde mbwe abalala nga biboogera ate bibateesa tebikwatagana na mulamwa tebikwatagana na nsonga. Kale nno nti okuwabulwa kwabaddewo naye era abalala ne basigala nga baguggubidde nga ne biboogera tebikwatagana na biriwo. Ku makya ga leero olupapula luno olulala ojja ddulaba olukuleeteddwa wano bakuwandiikidde Ajarova nti yalondeddwa okubeera omukulembeze ow'ekitongole ekivunaanyizibwa ku yitimusa ebyobulambuzi mu ggwanga ekya Uganda Tourism Board. Biri wano olwaleero ojja kumulaba wano Lilian Ajarova ono Executive Director w'ekitongole ekirabirira amazike n'ebirala ebigwa mu kkowe lino. Bibino wano ojja biraba. Kaakati ensonga yiino Uganda Wildlife Authority bibino wano ojja biraba. Ono yalondeddwa okubeera director ow'ekitongole kino. Bakuleetedde ebisinga ku bino bibino wano ojja biraba mu lupapula luno oleeteddwa ku makya gano ag'olunaku luno lwaleero. Labayo ate amalala agaleeteddwa ku nsonga y'emu gaagano bakugambye ti ensonga y'ebyobulambuzi mbu naye ebadde egenze eddirira. Kaakati amalala agaleeteddwa mu nsonga y'emu gagamba nti ebifaananyi ebya kamera zinketta bikolwa eza CCTV zizino wano nti zirina engeri gye zisonga mu mukyala bajenda ennaku zino yafuuka ensonga ku bimu ku bintu ebyogerwako mu banka enkulu ya Uganda mu kubuuliza okwoleka engeri banka ezimu ez'ebyobusuubuzi gye zaatundibwamu nga yakiwunjukira. Labayo ate amalala agali muno olwaleero gaagano wano baabano abagenze beesenza ku bittaka ddala ery'entobazi baabano wano nti balagiddwa ebyapa babiweeyo mu bwangu ddala. Entebe wano kumpi ddala n'ekibuga Kampala we wali ebigambo bino. Labayo amawulire amalala gaagano wano gagamba nti abavubuka bagamba nti abakulembeze mu disitulikiti be banyaze ettaka oddimalawo. Eno nno disitulikiti y'e Namutumba mu buvanjuba bwa Uganda. Mbwe abavubuka baliko abakulembeze be basonzeemu ennwe baga nti basajja bakulu naye obubbi obuli kubali tebwogerekeka.
ojja busanga wano olwaleero eggulire libuzeeko katono okumalawo omuko omulamba ogw'olupapula luno oluyitibwa The Daily Monitor. Muno olwaleero mwe muli amawulire amalala ate agaleeteddwa wano gaagano wano gagamba nti ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Lira baba bano beekolobodde ku nsonga y'amasomero agatali mateeketeeke bulungi. Abawandiisi aba bulijjo bakuttedde ekkalaamu ne bakulukuuta ebigambo wano era nga bulijjo bwe batera okuba mwattu na kati baatabye dda era onoobasomako olabe ebigambo bye bawandiise. Waliwo abawandiisa amabaluwa wano gaagano wano ensonga ekwatagana n'abantu okubbira mu nnyanja ne bafa nti kyekimu ku bintu ebigenze bitta bannayuganda naye nga bibatta mu ngeri yakasirise mbwe okuggyako ku luno olwa boat cruise mbwe abantu abasinga lwe balowooza tosanga ennyanja lwetandise okutta abantu. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ekyokutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia. Etandikira ku sola ey'ettaala ebbiri okutuuka ku y'ennyingi, DVD, TV, firiigi, decoder n'ebirala. Byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero omukono ogwa Lacho Hospital, e Bukoloto Kayunga ku Kampala Road, e Busiika ekyemmanga wa paaka ya taxi, e Mukono e Wantoni ku ludda e Katosi, ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi, e Nakaseke maaso ga poliisi, n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road. Beba Solar Solutions. Abaspia Motors Limited nga bwe batuusa Mercedes Benz bakuleetedde Fuso magulu 10 module empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula yakutegeeragana. Eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saavisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli e Nakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 288 251 oba nooti 783 6 nooti Birungi Finance Solutions ye kampuni ekyusiza enzirukanya wamu n'endabirira y'amayumba ag'obupangisa agasulwamu n'ago agakolerwamu emirimu. Tolebuukana n'abapangisa ennyumba zo zitukwase era ofune ssente z'omulundi gumu mu bujjuvu buli mwezi nga bwe kirambikiddwa mu ndagaano. Ganyulwa bya nsuso mu nnyumba zo ng'ozikwasa Birungi Finance Solutions. Tusange ku ofiisi zaffe ku Calmax Building, Ground Floor, Bombo Road, okwolekera YMCA ewandegeya. Essimu nooti 782 5 nooti 72 nooti 3. Birungi Finance Solutions. Your Debt and Property Managers. RNG Power Center ekuleetedde pampu ezifuuyira omuli n'ezo ezituusa amazzi mu kilomita 6 gattako sprinklers zisaasanya amazzi mu nnimiro. RNG Power Center Limited basima enzizi nga ku masomero, amalwaliro ne mu faamu eri abalunzi n'abalimi era balina ne pampu ezijja amazzi mu nzizi ez'ebika eby'enjawulo. Batunda ebyuma ebikuba kasooli ne yingini zaabyo saako generators n'obuuma obusaawa omuddo ate n'okukanika. RNG Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro ly'amafuta erya Oryx Petrol Station ne Mukono bali kumpi ne Mukono Resort Hotel. Essimu eri nooti 7 nooti 2 37 87 77. The New Vision awandiise ku muguukiriro wannagamba nti waliwo obaofiisa abalira ddala 10 ab'ekitongole kya poliisi ogamba ebifo tebibayise emyaganya gy'engalo bye bisooka ku muguukiriro wano by'onoosoma wano olyoka owuliremu aduumira poliisi mu ggwanga bwe yakutte katimba kennyini n'alyoka anyeenyaamu katono wano ebyaddiridde bye bino by'onoolaba wano ku muguukiriro gw'olupapula luno. Muno olwaleero mwe muli amawulire amalala gagamba nti gavumenti yawagidde ekyokugoba abasomesa ku Makerere University ebisinga n'obuwagizi bwonna n'obusanga wano. Olabe ebikwata ku kitongole ekya Uganda Tourism Board mukyala Rova bwe yalidde ekifo kino kujja kulaba Uganda ti yiino baba President Yoweri Museveni abakulembeze b'entungamo yabakubiriza nti baleme kutemaatema ttaka bwe lityo nga bagenda balitemaatema obulere bwe kinaddirira biyinza obutaba birungi. Muno mulimu amawulire amalala gaagano wano g'onoosoma mu lupapula lwe lumu luno. Ono awandiise n'akugamba nti bino byo wabitegedde nti ensonga ezikwatagana okutemula abakazi entebe omusango ate gwakandaaliridde oluvannyuma lw'okubula kw'omulamuzi n'obisanga wano olwaleero ne bakubulira amawulire amalala gaagano wano nti Bungereza yagaanye emiranga egibadde gigikubirwa tiyeteeka ennatti ku Uganda. Ensonga zino zizino wano onoozisoma wano olwaleero. Nabayata mulala Ssaabawoleza wa gavumenti n'asaba kkooti egoba omusango ogwakujulira ku nsonga ezikwatagana n'emyaka egy'essalira omuntu gy'akomako okwesimbawo okuvuganya ku bapulezidenti wa Uganda. Kaakati nno baabano wano ojja balaba biibino muno waliwo omu ku abo abaakwatibwa ne bavunaanibwa emisango eyo mu kitundu ekya Arua mu bukiiko bwa kkono bw'eggwanga. Wuuno agamba nti ayagala akawaleke ak'omunda bakamuddize. Waliwo abaakatwala ojja kasanga muno olwaleero. Ono n'agamba biibino wano olwaleero ojja kubiraba wano biibino wano bireeteddwa. Laba ye ate amalala agali mu lupapula luno gakwata ku mukyala Bajenda
ti ensonga zikyayinda onoobiraba wano olwaleero. Ensonga ezikwatagana n'okusasula abakozi mu zisettendekero eza gavumenti ziri wano. Abamu ku bakulembeze 5 abakulembera amakomera basindikiddwa mu kuwummulako okw'obuwaze onoobisanga wano olwaleero. Nakibinge n'asaba abasiraamu tibasomese abaana baabwe. Kale nno onoobisanga muno olwaleero. Ono n'agamba nti Seeka Sirimaani Kasule Ndirangwa Supreme Mufti atula ekibuli n'agamba nti waliwo nsonga yonna bo gye balina mu mitima gyabwe nga yeefaananyiriza effutwa ku nsonga ezikwatagana n'ebyobufuzi. Emyoyo gyabwe emyanjulukufu bulungi nnyo, omuntu abadde tabategeera bulungi kino yandigwanidde okitegeera mu lupapula luno olwa The New Vision, era mwogenda okusanga bino byonna. Kati nno ono omuwandiisi ye n'akulukuuta ekkalaamu bw'agambye nti abange muyogeyoge nnyo Democratic Republic of Congo. Ojja kulaba ebikwata ku ngeri gye balonze Tshisekedi ali obwa pulezidenti bw'eggwanga lino mu kalulu kano akoogerwako nti kabadde kakaasa mmeeme. Kale n'ebisinga ku byo biri muno. Ensonga z'okunoga ennoso nazo baziwandiiseeko emikonga bwe gitera okuba mu lupapula oluyitibwa The New Vision, naddala ku lunaku luno olwokutaano. Omuntu asobola okutabaaza akasimu ennoso n'aginoga bumwanyi tinewankubadde ng'abalala babitunuulira ekyamuli nga lye bagamba eri ensenke, naye nti obulimi tebuvanga mu nnoso. Kale ani ayinza obbugayaalirira? Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty tofune Yuga Check sumakaya sana Yuga Check sumakaya woma Yuga Check kasofune tuta Yuga Check supayasinga. Yuga Check, 20 years of serving Uganda. Weewaawo tugenze mu lupapula olulala luno, olupapula lwetukutte kakati lwe lupapula oluyitibwa Bukedde. Bukedde wuuno ku makya g'olunaku luno olwaleero akuwandiikidde wano n'agamba nti engeri basereebu gye beekubyeko enfuufu ogenda gisanga muno mu lupapula luno, nange lwenkuzigirira tiro luno lwafulumye edda ku makya ag'olunaku luno olwaleero. Mbu basereebu beekubyeko enfuufu batya. Ojja kulaba wano biibino wano. Musajja wa Kabila wuuno bamuwangudde bubi nnyo, ojja bisanga wano biri mu Democratic Republic of Congo. Democratic Republic of Congo bakuleeteddeyo ebigambo biibino wano ne bagamba nti oludda oluvuganya alangiridde enteekateeka sinziggu. Baleese ekifaananyi kya Felix Tshisekedi wuuno yalidde obwa pulezidenti w'eggwanga lino. Mbw abantu bangi babadde kino tebakisuubira naye baalabidde awo mwattu ekintu nga kyatabye edda. Kaakati kujjaganya na kusagambiza onookulaba muno. Laba ate abalala biri muno olwaleero ojja bisanga muno. Bakuwandiikidde eggulire wano ne bakugamba nti ye bino byo abitegedde. Mbu Seggirinya wuuno ojja kumulaba atabuse ne Suga mami we. Tyono ye Suga mami aba yamufuna ddi. Omuko gujjuzza omuko mulamba ogw'olupapula luno oluyitibwa olwa Bukedde. Ensonga zizino wano jaziraba n'ebifaananyi biibino wano n'okumema nakwo nga mwekuli. Byonna mu Bukedde afulumye ku makya g'olunaku luno olwaleero mwogenda okubisanga. Kaakati no ne bakuwandiikirayo ebigambo ebirala mu lupapula lwe lumu luno. Ab'olupapula lwa Bukedde bakuwandiikiddeyo ebigambo ebirala era nga bulijjo ku lunaku luno naddala olupapula luno nga lusala ku lunaku olusala 2 gwe weesomere wobive kumu ng'ali akatogo. Kooti eyise b'ofiisa ku bintu ebyawambibwa ku Bobi Wine ogenda bisanga wano olwaleero nabyo biibino bitabye. Ne baleetawo n'ekifaananyi wano nga batudde wansi w'omuti. Ndabawo John Mary Sebuufu, ndabawo Mike Mabike, ne ndabawo Ezati Kasiyano Wadri bwe babadde ku kooti eggulu mu bukiika obwa kkono obwa Uganda olunaku olwajjo. Gavumenti yiino nti eweze abeekabowa okukwata mu ngalo. Mbwe abantu abasinga babadde bagenda banaawuuka eri ne bagenda nga bakwata mu ngalo z'abannaabwe, naye nno kalunsambulira yeweekirwadde ekya kolera ekisitudde 2 ng'enkazalujja. Abantu bye boogera ku kirwadde kino nabyo ojja bisanga wano mu lupapula luno oluyitibwa olwa Bukedde. Bukedde bw'avudde awo n'akubuulira Bashiri pulezidenti w'eggwanga erya Sudaani obwaguuga ne bakugamba nti anyiize n'attirawo abeekalakaasi 12. Tyokumanya nga tasaaga jenerero no n'omusomako olabe. Owa bodaboda wategedde bwe yattiddwa mu bukambwe. Biibino wano abatuuze mu luka gw'e Makerere baba bano baaguddemu ekyekango. Baba bano baasanze omulambo gw'omugoba owa bodaboda mwattu nga lwakazakazizza dda. Onoosanga wano olabe nti era ng'embeera bw'etera okuba tikubanga gwe basanze nga yattiddwa era epikipiki ye naye aba takyali nayo.
Stella Nyanza ayagala kooti emukkirize alaba abasawo be. On'omu ku banoonyereza mu Makerere University ojja kusanga ebisinga ku bino biri wano. Aba banka enkulu bakubaganya empawa ku kakiiko akayitibwa Kosase akakiiko akavunaanyizibwa ku kwetegereza ebyo ebikolebwa mu makampuni awamu n'ebitongole ebya gavumenti. Nkuzigiridde olupapula luno olyoka olabe byonna nga bwe biwandiikiddwamu. Daba lipoota bweyanise poliisi ku by'ettaka eryogerwako eribbiddwa. Abeewandegeya tebakkaanyiza na LC ojja kusanga emirimu bwe gyasanyaladde mu katale akeewandegeya awo si wala nnyo naye kumpi ddala n'ekibuga Kampala. Kalunsambulira wa kino onoomusoma wano mu lupapula lwa Bukedde bw'avudde awo n'akubulira engeri obutaka bw'ebika gye buyinza okufuulibwa ebifo eby'obulambuzi ate ne buleetera ebika ebyo ensimbi ezitayogerekeka. Kale n'agasinga ku go gaagano wano nange nga kuzigiridde mu lupapula luno oluyitibwa lwa Bukedde afulumye ku makyagana ag'olunaku luno olwaleero. Nela 24/7 News wuno afulumira ku mukutu guli ogwa www.nela247.com. Bawandise ku banka enkulu ya Uganda bweragidde nti wabeewo ebifaananyi ebireetebwa ebitali bikwatemu ebya kamera enketta bikolwa CCTV ebiziraga baji endoono omukyala yali avunaanyizibwa kulambula n'okwetegereza ebya banka ez'ebyekisuubuzi mu ggwanga engeri gye yafulumamu n'ebimwogerwako nti yali akakatanye n'ebisawo. Puliida wa Dr. Stella Nyanzi Isaac Semakadde wuno agamba nti omulamuzi alabika nga alimu ekiwunjukira mu ngeri gy'akwatamu ensonga mu musango gw'omuntu we. Bibino wano ojja biraba. Poliisi bwe yalemesezza bana NRM okutuuka ku kitebe ky'omubaka wa Bungereza mu Uganda nga baagala okunenya ti Bungereza etuuka etya okufuuka balunaayiza ng'owembali g'ayita mu sulo eyogere ku nsonga za Uganda nga ziringa ezaayo ezigiremye. Bateeberezebwa okuba abajambula ba Allied Democratic Forces babiri baakwatiddwa nga kigambibwa ti bano babadde baliko n'ekifo we batigomeza abantu mu kibuga Kampala. Kale n'ensonga zizino wano ne bagamba nti wabaddewo akatuubagiro ng'omu ku bantu abavunaanibwa ne Bobi Wine mu musango gw'okulya mu nsolukwe. Bibino wano ojja kumulaba nti ng'agonose eyo mu kkooti naye byaddiridde wano bibino wano nange mbikuzigiridde olupapula si lulala lwe lupapula luno oluyitibwa olwa nela247news.com. nela247news.com akuleetedde bingiko ddala naye kakati gwe ensawo yo yokka yeneeramula osobola okugenda ku mukutu guno ogwa www.nela247.com ne weefunira ebisinga ku bino. Omukadde Magulu Sembeguya ku Sembe Suzi Cellular emukona okuliraana Housing Finance weebale kuwuliriza. Abdu Karim Mutayi Kaliba erudawe Nalongo Luweero nawe weebale kuwuliriza. Nsoboga Musa ekazo ku UDC stage awe weebale kuwuliriza. Wamala ewampeewo Pade Lumanyo ku Glory Electronic Sounds Cham Towers Kampala Road weebale kuwuliriza. Semusu Benoni director wa Cleveland Hill Nursery Mixed Day and Boarding Primary School ekyebando kisalosala ku Northern Bypass nawe weebale kuwuliriza. Batayi ekinyeenya mbubbu bwe kifuuka engadya abadde anyeenya olulemberembe oba gukanga mu sirisimbi owakabanvu n'okuba oluyira ku ttaka. Ebitono bwe bityo bwe biba empyonko eba ntono mu luwombo ate jjukira nti bw'otova ku kibaala mwana wattu oyinza okufundikira ng'ojja butonsatonsa. Endasanyika njite ng'omuguya we guta engobero. Amawulire ku lubuto la Simba ne Yuga Check 20 years of serving Uganda. Eno ye sawa yendala ku lubogola Simba. Uliza nyumeza pesa wano ku wedi manyido olungi okuzisengeka Simba. Zino zenyimbe nyumeza pesa wano ezina kunyumira nate Simba. Nazaliwa kukwagala ndiyanjagala ntekere mu mataya Umunyime byenyuve mpomeza wano ezina kunyumira nate kanyemeza bu selfie kankubya screenshot nyumira wakawaka enyime nyivuli sawa kulubesokano bebyo mufano gongo kwekule bakala tubewale gavwegomeko banga uliza enyime nyumeza pesa wano Simba.
Radio Simba. Nyumiro akawake nyimbe jifu. Mulisawa. Jakugoberera ngansowera. Kono ke kawaka bya. MTN Red Pace Solar ekomezaawo binsanga wano kumpewo gobe enzikiza ne solar esinga kubeera esoboka. Nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Pace Solar Systems zonna. Buuza ebikwata ku Red Pace Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero. Sasula ko deposit wa mutwalo gumu 9 olwo osigale ng'osasula sengi 7 buli lunaku. Red Pace Solar Power kino kya ddala. MTN. Everywhere you go, MTN. Osana kusomwa kwa munikoti kana kupade kachasi akuchange ngachanisi awakunune nga switi ankozechi onekombesa kankukweke nga waleti omyasa omala onekombesa kankuteke mupajeti Kwata oyagala wakiri osireko libiti anywhere everywhere yeah bwemba blanketi olisuko ndetela simu finansi olisuko wakiri oh jebe sabu kwataka you mulifu mitaka your love is recommendable Your love is recommendable. Onegombesa kankukweke ngawaleti onyasa omala onegombesa kankuteke mubajeti onyasa osana switi mumutima gw'omuli munda manya nti omukwano gwo gumpalampa teeka mu kitabo kya laavu kyonna baby tambuza ku nguudo za leero zonna okuva eruzira paka na lukolongo ekampala nja kutuusa baby abalala baleke nja kulinda your love is recommendable. Your love is recommendable. Onegombesa onyasa onegombesa kankuteke mubajeti onyasa osana. This is a for Radio Simba program. They be back in action. The sensational Dream Team of Ba. Mwana bamita Katie. Onogombe Saroni ekinto kitambuza bulungi buli mwaka mu Jamhuri ya 28. Ezagenda kusambuza ebiri zo kumacha. Tongero bali zonye mu kitundu kino kya Binsanga wano. Kisule waguma kwasaginze empapula za mawuli gendo weguli atawulide birala. Ojja kubango zifuna bulungi ku street yezirinyo. Atajja kudda ku 3 ne kunya. Na alabike ndine chita chamuza MTN Red Pace Solar tulo tumuza ametukomezao. Umpe za lubogola Simba gendo ulabiko joining a chamula makapu
promotion eno yayitidde bannaffe achamula maka promotion ekintu mukitambuza bulungi nnyo Anes Kyazogamba otya jangu tulye ennyama saidi zaali wabeesije ekintu kitambuzo kitadde ku level ndala nnyo naye nkubuzizaako munnaffe Serunkuma ali mpozi saidi oyo muwuliza waffe nnyo atwagala nnyo agamba mutino oba naye binsanga wano kitalo nnyo ekya Reverend Sister Hilda abadde ezimisezwe Namiryango Girls azikwa nkoko nnyo tusasidde bonna abasomerako Namiryango Mr. Lubwama Moses CEO wa Glen Credit Nagulu yaguddewo dda mbagaliza nnyo banzi weekend ennungi Mabira Moses Serunkuma watu wampeeza message ngamba naye sorry about whatever happened babuzako Jabel ogamba ku Jasbel Gardens nkubuzako wanafa progressive senior secondary school jeje nkazibu uliutya sinan boazo sinan contractors nan konde mu style sentumwe John podcast ziwe ubonya mebusukuma ice moto walio Sarah ne chetu meyo mama wange mulamba na tukubuzako ali kunafuka wali mpoze wa Moses saiza wali chirika initiative nyolinge bukedere emugamba mutya banafa bali ku Vegas chill out wali mpozi atetula na go DJ Bobby ono sikawe nyayo tukubuzizako mu style mto wange nabagamba asima amazi esimunye 07003558 oja kwangu olibutwa naye engineer wa Soli otya ku State House n'amavundo enkubuzizako agamba tya Siraji ndoza mulungi nnyo mama Ian mama Bata mwena muli okay Julius nawo gamakanika wama TV na radio mpozi ku mabande DJ Dukwe mukulu makona na oliuta abamirembe stage bachali bange waliko ekiteti kampozi waliko mbuzi muli bakabinyo ogamba tya Chabagu Rasta ne timu yo nayo nabo nabatulabire bagambe je Flex Fitness Club ekintu kiri vije tukoya jima tubera fena tuli fit bulungi nnyo ba Eboniza ne Golden Band mbagamba mtino musikano dekabusa kulomkanga abiri mukagenda ba Liberation Day wa Zebra Sport walichira mwazo kigombo lya ne bana for Eboniza bakuzanyira muzanyo hibo hoba ate olompozi Golden Band ekuba muziki ate kusani abiri musamba bagenzere lugazi kisawe cha meta onogira mutwalo kumo toswate 11 lunako lwalero munafe King Saha bili concert at Chadu Robert Grounds enchagenda kwa wali ku Satellite Beach mkono wabalero emitwale bine emitwale tanu VIP adincha mtwalo kumo ne Nimrod Hotel Luwero ku mtwalo kumo tunako lwa Sunday abayimbi banji bamulekeddeko Keti Promotions kuleta David Lutalo agamba mtino alese chaka binyo ngendu mwogire mwana mulenzo na yimbe nyimba za mapenzi nazomezi na bili mukaga agenda kuba mpozi Liberation Day Colin Hotel mkono jajo kwanga agenda wabula bili mutano agenda chaza agenda balaga kwano Ligogo Cricket over agenda jabi agenda jaza nguzo agenda fula kako zino ye abili musanvu ali eri mpozi kalo ekisawe eri mpozi Luwero ku mtwalo kumo 2 February mumene mkisawe 3 February agenze chotera masaka alinga 10 February alimbara 10 na nyawa Valentine's Day Freedom City yegatewa mreman na makula kati events ekintu ekyaddemu nnyo amaanyi tuwagire our very own yes ku dakika zino zijja biri mwendazo kezi ezibule kubera nga twingira mu ssaawa esatu ez'amakyago nako lwaleero mwena batumbudde empologoma eno njedembe njagala obabuzaako okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu mwebale kubera nga ne mukikwasaganya bwe mutyo emirimu giteeka okuba gitambula bukwakuwano kasozi bukoto obudde butangaalira ddala bulungi n'emmotoka ebweru zifumuka buwewo sinalabayo nzigolo yonna tebajjamu akutekute nolwekyo emirimu gitambula madda atisana mubeere nga mukikwasaganya mpolampola olwo obulamu bubeere nga butambula bulungi njagala okubuuza ku mukwano gwawe kalungi salo ali ku Booth Fire Services ku Martin Road ogamba otya awo no mikwano gyange we bali bazikirizawo omuliro bono boyiseeko embeera ojja kugiraba nga yanjawulo kambuze kalungi Trace ne Nakito Karo awo ku Booth Fire Services mwebale kuwuliza empologoma ennungi eddembe njagala okubuuza ku Viola Uster side zere Boston nawe bale kubeerayo nga gy'oli Sauda abaagala nkubuuzizzaako nnyo webale kuleeta muziki omupya omujuva bulungi nekoleddemu nnyo mu ngeri ey'enjawulo ne mufaffe wange mbabali Maliseri gyebaleko gyonna gye tusako engalo olunaku olw'enkya tugenda kuba twabyolumbirwa mugana wange Alex Nsubuga wali eri enkumba tulusulamu lwaleero enkya tubeere nga tulukolako emikolo tubeere nga tugimaliriza nekibeere nga gitambula bulungi nalongoloozi kirabira nkubuuzaako nnyo RDC wa Kiso gyebaleko gyonna gye tusako engalo kambuze ku Minister Pasis Namuganza Minister Mbezo w'ebitaka ogamba otya Ruth Namalira agamba akyali mu bbaala ku ssaawa eno agambye afulumye nga akasana kaaka naddayo ko afulumye nawulya mumondo obuzungu budde bwafiriza naye nga ku dakiika eno njagala okuzikira emikono nga ba KCB banka bano bagamba nino munaye embeera bagiterezeza dda KCB banka eretawo enjawulo naye nga tebalese enteekateeka ennungi gwe nawennanga nsobola okubeera nga okwatagana nabo bagenda kuyamba ku bintu ebitali bimu balina ba agents okwetolola eggwanga lyonna kabiri w'omusanze egendayo kabeere nga asobola okuyamba ku bintu ebikwatagana ne banking buli kimu bakikola ate nga buli kimu bakitegeera bulungi kale yitayeko obuyisi ogenda okuba nga oyanguyizibwa tokyatambula ngendo mpanvu kunoonya banka tokyasimba layini mpanvu zirize mwasimba ngedda mu banka bano bakinogedde eddagala obulamu bugenda kutambula bulungi nnyo akadde konna kabeera nga okikwasaganya mpolampola obeere nga okiyagaliramu naye nga kkiriza nkuzigire action eddagala erikakanya omutwe mbagirawo senga olina omutwe ogwo ogulinga ennyonda ekonera mu mutwe olina kwekwasa action yagenda okubeera nga akubudaabuda obulamu obudde obutambule bulungi action yasasanyiza banafu abeta healthcare buli wabatunda eddagala waali famasi zonna kyentegeeza ne bukiriniki bona bana bumwina gwe kyama bukyami omugule obeere nga omwekuumisa ne mu nnyumba obeere naye
omusawo sakunyonya nti oteekeddwa kumira bwoti ne bwoti kola ekyo ojja kulya ng'enjawulo ejjidde ddala singa ogaana okulaba w'enjawulo otambulira ogenda olaba omusawo olwo obudde bugenda kuba bugayegaye nga bususe buteekeddwa okubeera mukulu John Bosco Kabogoza Director Super Shelters Property Agency n'enkubuzaako nnyo bali kuwuliza empologoma ennungi ey'eddembe Uganda Communications School of Media bakulindira omwana asomera radio TV presentation production videography ejja kuba kyakabinya ate essomero bagenda lisengula lidde ate mu kifo ekinene obulungi ennyo buli omu abeere nga asobola okuba nga anyumirwa mpoza ekintu kino kuba esimu 0753 0646 0753 mpozi 0646 ojja kuba nga oli